twategeredde abamu nti ssebo mu bakama baffe ate tulinayo bakama babakama baffe. Nalabye abantu abali emabega wa Pastor Fred Wantante ne Mami Sabrina Wantante awo nno nga abali eno ate Pastor Fred beba yempaji zempaji ze zempaji ze kati awo twabadde ku mukozi asinze omwaka guno atukizeemu atuliddemu akendo ndaba VJ Mayanja wakati nendaba mukama wange obuyi buli ku mukono ogwa ddyo kakati abala tobatunuulira njagala otunuulire mukamawo ne kyakola kyekisinga obukulu ali mu kugaba certificate. Kakati VJ Mayanja Saba VJ the Professor omusajja omukwasi wa kamera omukozi w'obulango omusajja omuyiribi wano na wano yalondeddwa ng'omukozi asinze okubeera nti akola emirimu gya Gugudde TV omwaka guno era yabadde musanyufu nnyo ayogeyoge certificate kansubire waliyo ogubaasa ogulala akola obulungi asiimibwa ogubaasa ogulala nti gwewano tebagulaga kakati ne wabeerawo ate abakozi abaweesa ekitiibwa abaasukkulumya ate abaleetedde Gugudde TV okugenda ku ddaala eddala mu nkola zaabwe kati ono ye Brian Mongo ye producer wange wa chatroom mukozi wa Boundless baga nti enkola ye y'emirimu nsukulumu naye ekyagisukulumizaako kwe kubeera nti yawangula mu bifo ebirala mu categories nga okubeera presenter w'omwaka omwami owa TV zonna ng'ozigasse muganda kati mukulu Kanyesije Edwin oyo twamwogerako wano ye best travel journalist mu Uganda yonna abo bakoze omulimu gw'amaanyi okutunda Gugudde TV ebweru w'ebisenge kakati oyo omukulu nga balaga engeri gye bayimiridde okulwa Gugudde TV Edwin Kanyesije n'engule ye eya travel journalist of the year wano ate Brian Monge n'engule ye eya best male TV presenter of the year mukulu yabadde ku kifaananyi mmanja kifaananyi birungi nnyo kati awo bakama baffe nga bali mu kusala keeki oba gye bayita keeki mu Luganda kuliko obupapula bw'olaba ze programs ez'enjawulo programs ez'enjawulo osobola olaba eyagikoze bulanga nga kalabika nnyo naye olaba omutindo oguli awo atwagala okwebaza bakama baffe mwenna olengedde mwami Eric yonoa oli ye muzeeyi papa Fred Wantante wano wansi kyabadde kiyitirivu kyabadde kijjobi nnyo njagala okubebaza Edwin Kanyesije kati ebintu ebyo byanyumidde nnyo kubanga walabye ba partners ab'enjawulo nga bavaayo n'omutima ogwagaliza ovanga ku muntu kuba babadde batuyitiramu engeri gye batuyimirizaawo nga Gugudde TV newunya abantu Katonda be yawa emitima emirungi ng'ate akuwa nga talina na kya kusuubiramu nti gojja muwa Gugudde ino genda maaso kampe nalabye abasajja n'abakyala banaye mukulika eyo nnyo mwebale nnyo era tubasabira omukisa gwa Katonda gutambule nammwe njagala tukomekereze wano naye munzikirize nga the head show tusabire bakama baffe mwenna abali eyo abateeka ssente mu Gugudde TV nti ayi Katonda ow'ekisa tukwebaza gwe Katonda ateekawo obuweereza ate n'oteekawo abagabirira n'abayimirizaawo obuweereza tukwebaza olw'omusajja n'omukazi ayimirira okugabirira obuweereza bwa Full Gospel Ministries
na bonna abagirimu na byonna byekola. Tukwebaza olwabo abateeka ssente mu Google TV era tukwebaza olw'emirimu gyabwe. Tubasabidde Mukama ekyomuyiika kyeyongere gye bali, abaana baabwe banaalabanga omukisa, emirimu gyabwe ginaalabanga omukisa, ababaliraanye banaabanga ba mukisa, onaabawambaatira mu biwaawaatiro byo, omukono gwo gunaabalungamyanga bulijjo, ebirowoozo ebyo ebirungi binajjanga mu ndowooza zaabwe, mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Twebazizza.